Okusinziira ku kunoonyereza kw'ekitongole ki Transparency International, mu myaka 12 emabega Uganda ebadde ekwata kifo kya 24 mu nsi yonna okubeeramu abalyake, nga buno businga kukolebwa bakozi ba gavumenti ne bannabyabufuzi. Kino kiviiriddeko eggwanga okufiirwa obuwanana bw'ensimbi. Ebibala okuva mu ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti biraga nti Uganda efiirwa obuwumbi obusoba mu 9 mu 140 buli mwaka, nga zino zikola ebitundu 23 ku mbalirira y'eggwanga eya buli mwaka. Newankubadde ng'ebitongole bya gavumenti ebikola ku kulwanyisa enguzi okuli ekya kaliisoliiso, State House Anti-Corruption Unit n'ebirala bigezezzaako okununula ebintu ne ssente z'omuwi w'omusolo, wabula omulimu guno gutambudde kasoobo nga kumpi baakanunula ekitundu kimu ku ebyo ebibulankanyiziddwa. Kino kitabudde ab'ebitongole bya nnakyewa eby'enjawulo ebiri mu mulimu gw'okulwanyisa enguzi nga bigamba nti gavumenti eringa eremereddwa okulwanyisa enguzi. Abakulembeze baffe tebabadde na bumalirivu bwankomeredde okulwanyisa enguzi eyo. Tukyabye nti emisango bwe gijja waliwo abatwalibwa mu kkooti abalala ne basigala mabega. N'emisango egigenda mu kkooti oluusi engeri gye gikomekerezebwamu tetubeera bamativu. Kimalamu amaanyi ne kkooti zennyini obanga gwe wasalira luli bamusonye ne gwe banaasalira luli bamusonye, kitegeeza n'abalopa bagenda kuggwamu amaanyi. Tusaba wabeewo ekikolebwa eky'essimba. Wabula Sarah Birungi akulira eby'amateeka mu ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti agamba nti emitendera egiyitibwamu okununula ebintu ne ssente gibalemesezza. Amateeka ge tukoleramu gatwetaagisa okusooka okunoonyereza ku muntu abbye ssente oba ebintu obugagga bwa gavumenti ne mumugulako omusango either under anti-corruption law oba anti-money laundering law, ne mumutwala mu kkooti n'awozesebwa abantu ne bajja ne bamuwaako obujulizi ku guli omusango gw'okubba, naye mu ngeri eyo ey'okuwa obujulizi n'olaga assets ezo ebintu obugagga bwe bw'alina engeri gye bukwatagana n'okubba. Ono agamba n'amateeka ga kkooti agamu tegabayamba. Abantu balina right ey'okujulira mu kkooti eddako. Omusango guyinza okumusinga mu kkooti eno naye kkooti eddako n'emwejjeereza. Kaakati gwe nga gavumenti obutayagala ku gavumenti efiirwe ennyo ate tewandyagadde kutwala kintu nga court process tennaggwa. Kati ng'eggwanga lyetegekera okwegatta ku nsi yonna mu kukuza olunaku lw'okulwanyisa enguzi ssabbiiti ejja, bannakyewa basabye abavubuka okuvaayo n'obumalirivu okwetaba mu lutalo luno. Abavubuka bakola ebitundu 7 ku buli 100 abantu be tulina kati. Okitegeera? Kitegeeza nti obuli bw'enguzi bugenda kukosa nnyo ffe okusinga abakulu ate abagirya. Bano era basabiddwa okubeera abeegendereza mu kalulu akajja nga balonda abakulembeze ab'enkizo so si abo abasooka okubagulirira okubalonda. Tokkiriza muntu akugulirira akalulu ko kawe ekitiibwa gwe mulundi gwokka lw'olonda lw'oyogera bw'omala bino ebyokutambula bye tugamba walk to parliament ebyo just tuyiwansano ku mazzi naye olunaku lw'oyogera lwe lunaku lwennyini lw'olonda. Gye tubeera mu bibiina byaffe by'obufuzi bye tuwagira tulina naye okulaba nti tukwayo tooki ebiba nti bituleetera abantu abakutte bendera zaabwe nga beeba abatuufu kubanga n'ebibiina nabyo eby'obufuzi bitulyamu olukwe. Dorothy Najita, NTV Akawungezi.